mukazi watu yakutte ebibiri bye oba ebisatu n'abiteekayo eri Kalango bw'afuna omulimu ogwo n'omukonvinsinga n'omulaga nti ojja kumusasula n'oyogeza olulimi olukakkamu n'olaga nti ogenda kukola ki ogenda kusasula so bw'otuuka ku mulimo oba batuuka ku mulimo oli ne yeefuula kiwagi mune n'amubulookinga. Nyondo Media. Yanga mbeera mwogeddeko erinnya talina buzibu nsobola omwogera we mbasaagadde bamuyita Nelson abeera Sharjah yakuwa omulimu nga guhaddemu akasente ke musajja wattu imagine naafuna n'emmotoka eyakutwala mpaka ku mulimo n'okola ssaawa eno ey'olwaleero wamubulookinze. Abaganda baffe mwenna abatulaba muliyo mutya mugyebaleko ndi musanyufu olwaleero okubanjulira nti omulanga gwammwe twaguzeemu baganda baffe fe abanyondo gleam so tubadde ne office Sharjah Nahada nenga abasinga nga muli nga waliwo challenge y'entambula era nga abasinga mwagala tubeere nga tufuna offices e Dubai so twawuliriza omulanga gwammwe era ne tusalawo kubanga tukola ekyo kye mwagala. Right now tuyina office eri e Dubai era ng'esangibwa ba Dubai entambula nyangu nnyo bonna bangoyise kanamba kange oba ku bunamba bwaffe tujja kubalagirira bulungi mmwe abagamba nti atwagala tujje mutukoleko nga mumaze kutulabako. Tuyina ensonga zaffe zitwagala okubayitiramu so twasazeewo okubanga ate tutuukiriza ekisabo kyammwe naye nga mubale kutukkiririzaamu tubaagala nnyo twasalawo kubanga ate tubalabisa bulungi ne mulabika bulungi nnyo agala okufuna kabiri nga nze mulaba nti nali ndabika nze nanga siwera nga bukiro butono saawa nolaba nga ndi heavy woman so abaagala okubanga ate mukola ku mubiri baganda bange tuyina body building porridge eri tokoze mubiri muganda wange wenna nobeera nga obalance nga ngolabika bulungi nnyo so nsigadde nga yenze Nyondo Rozet omuweereza omulungi owa Nyondo Media CEO Nyondo Gleam akatambi kakyuseemu baganda bange naye nga katusubire muli bulungi muli fine mwenna Katonda bakyawadde obulamu we say alhamdulillah oba tumwebaza nti Mukama yeebale abalwadde tusaba Mukama abasuuse nammwe abali makomera abataase naddala mmwe basibira obwereere nga temulina musango abafiiriddwa Omukama Katonda abanyige ebiwundu era abakakanye obulumi ku mitima nammwe abafudde tusaba Mukama Katonda emyoyo gyammwe agiramuze kisa. Akatambi waliwo kakyuseemu akuvira ddala mabega tubadde nga tukomplaininga nnyo era nga tusabula nnyo ba agents abali fake ba agents abali fake be baliwa bebo abali begulidde erinnya oba abegulira erinnya okuyimira mu kiti ekyokunoonyeza abalala emirimu nga babasaba ssente nti nyina omulimo bweguti ne bweguti gwa salary bwati ne bwati ogenda kupa commission wa sente bweziti ne bweziti omwana akola sente naziwaayo agenda okutuuka ku mulimo nga tegukola ki nga teguliyo. Era akatambi kakyuseemuuko twagala tetugenda kwogera ku ba agents wabula twawuliriza omulanga gwabwe abo ba agents abatuufu abatali bafere abafuna emirimu egiri ku halaali era nga tufunye omulanga gwabwe okumala ebbanga ddene mbadde nga seewanga budde kukyogerako era tujja kufunayo ba agent ab'enjawulo abalina complaints ezifanaganako obweziti babeere nga bajulira obujulizi. Ba agents bagamba nti bangi abanoonya emirimu oba bayite ba job seekers ba agents bangi bagezezzaako okubafunira emirimu naye ate ne mubeefuulira ne mugaana obbawa essente zaabwe ng'ate mumaze okufuna omulimu n'ogenda n'okola nga gy'oli otudde okola. Wayino mu UAE omuntu bw'ojja okola CV n'otambula mu offices za companies ez'enjawulo n'oteekayo CV yo
bw'oba ya lucky enough ne bakuyita okukola interview, bw'oba ya lucky enough again n'ogiyita ne bakuwa omulimu. Naye mulimu abamu edda kaseera ko nange saaliwo kigambibwa nti ba agents tebaaliwo, wabula buli muntu yeenunyizanga omulimo ku lulwe. Connections zino zaabeerangawo, oyina gamba nti kampani yaffe waliyo omuntu gwe beetaaga jangu. Tetumanyi ani yakitandikawo nti nkufunidde omulimo naye mpayo akasente ngukole ki ngukuwe. Oba kyatandika kitya teri amanyi, naye akasaala ne katuuka nga teri muntu akuwa mulimo nga newabeera nga ku mulimo wakola kampani gyakolera nga beetaagawo omukozi. Bw'oba nga tomuwadde sente waakiri aguleka omulala n'agutwala ne nga taguwadde, gwe gwamanyi nti obadde ogwetaaga oba oyinza okugwetaaga. Embeera nayo ezza ebeerawo, tubadde nga tugivumirira nnyo, naye oba oluusi babeera n'ensonga zaabwe oba oli awo. Bw'ojja n'otandika okutambuza zi CV, bw'ofuna omukisa n'ofuna omulimu guba mukisa gw'amaanyi. Eriyo oli agamba nti nedda, nze omulimu ogwange nja kugwenoonyeza, sigenda kukola kikuwa muntu mulala kunoonyeza mirimu. Kati bano ababeerawo gaba agents babeera ne connections ez'enjawulo era balina n'emikutu egy'enjawulo kubakubira obulango ne bafuna emirimu egyo. Bakola batya? Waliwo gundi ez'enjawulo, emikutu egy'enjawulo gye bayitako ne bakubirayo obulango weyaba nti oli n'agenda nayo n'apostinga n'ateekayo gundi ye CV n'agamba nze gundi nkola kino nkola kino nkola kiri, ne wabeerawo boss amusiima najjayo enamba ne boogerezeganya. Ayinza okubanga mulenzi naye neyeefuula ng'omuwala kubanga babeera batypinzi tebakozesa voice notes nti madam I'm this, I do this, I can do this, this and this. Kati omuntu oyo madamu abeera confirminze oba omusajja abeera confirminze nti yes nkuwadde omulimu jangu tukole. Kati oyo agent ng'anoonya omuntu ng'amugamba nti oluusi abatamubulira amannya ge, oluusi agamubuulira, naye ng'anoonya omuntu ng'amugamba nti kati jangu yimirirawo nga nze namwa conversation zonna ze baakoze ze baafunye wakati we ne mukama we gwagenda okukolera. Katono bwafuna bulungi nnyo message eyo oba information oyo n'agenda ng'agende mu kiti kyono eyafunye omulimu ogwo. So bakuleetiza groups ez'enjawulo eza WhatsApp ebalangiramu emirimu gyabwe. Waliwo guno omulimu gwa ssente bweziti commission bwati, waliwo guno omulimu ssente bweziti ne gundi bweti. So aba agents bano eno mwe bali ababeera n'emirimu nga giri genuine, naye nabo obusungu we buli nti omuntu waliwo ne bakubira obulango nga bahaddeyo ssente, waliwo nawulira oba mbateekayo bisatu oba mbateekayo ebibiri, oli n'akuba akalango n'afuna omulimu. Omulimu ogwo wabeera nga agufunye byonna nga byahaddeyo bikwata ku ye naye nga majja kufuna omuntu. N'afuna omwana ayagala omulimu ogwo nga amaze okugulanga oba mu WhatsApp groups oba gupostinze ku Facebook oba ayise mu mikwano gye. Bw'afuna omuntu oyo oli najja n'amugamba nti muganda wange amazima gali nti omulimu nandigwagadde naye sirinaawo kasente right now kasasula mulimu ogwo. Olaba otya bw'ompa omulimu ogwo nze neŋŋenda n'enkola omwezi ogusooka nezijjako commission ne mukuwa nti sente mmeka, nti sente bweziti. Jjukira nti musajja watu wa mukazi watu yakutte ebibiri bye oba ebisatu n'abiteekayo eri kalango. Bw'afuna omulimu ogwo n'omukonvinsinga n'omulaga nti ojja kumusasula, n'oyogeza olulimi olukakkamu n'olaga nti ogenda kukola ki, ogenda kusasula. So bw'otuuka ku mulimo oba batuuka ku mulimo oli ne yeefuula kiwagi munne n'amublockinga. Omulimu nga gyeguli akasente kalungi alyoke naye n'alabanga okukwata ssente za munne kugamba ekibayita ndowooza obulyazaamaanya oba n'obutabeera na mazima. Omulimu gyeguli agutuuseeko akola ali oke bamusasula bulungi nnyo naye n'asalawo munne n'amublockinga. So bangi abakola emirimu, bangi abali ku mirimu naye nga bagibafunira bufunizi naye nga bannamwe temwabasasula ne mubablockinga. Ezo mpisa mbi nnyo nange ndi ready okubapostinga. Nga bwe twakeera ku makya ne tupostinga nga ba fake agency, we are ready also to post you mwe bawa emirimu ne mugaana okuwa bannammwe ssente. Ekyo ekikolwa kya bubbi, ekikolwa ekyo kya
bakiraba kya bunnanfuusi kya buyaye bulyake so ekikolwa ekyo kibi nnyo obanga oteeseza ne munno ofunye ekyoyagala in return muwe exactly kye mwateesezaako kola ki okumuwa so era nnyina omuwala bwe bampadde oli nangamba nkwegayiridde mpostingira omuwala oyo naye abeeko kyafiiringa omulimo gwe naguteekamu 200 omuwala oyo nenkola kinengumuwa abantu banene ba agent bawaayo obudde okunoonya emirimu ne bateekamu akasente kati wabanga agukuwadde lwaki naawe in return tomusasula bulungi kuba naye abeera kukoledde bulungi so baana mmwe oba bawala oba balenzi oba bakyala oba baami kino ndimu kukibagamba bw'obanga omanyi nti olina agent bambi eyakuwa akalimo ke yamenyekera bukanoonya nokateekamu akasente nga gy'oli okola ng'oli happy nga wamublockinga nga wagaana okumuwa akasente ke ngenda kupostinga babamanye emize gye mukola kigenda kuyambako n'abalala kubanga muba temulina mirimu oli naawuliriza omulanga gw'onaakuyamba n'agamba ono leka bambi muwe omulimu ng'oyogedde bulungi ku endi n'omublockinga n'ogaana omuwa ssente ze kino mbasuubiza era nyina gwe bampadde muganda wange nakuteeddeko ka message tonnakabikula naye ngenda kusooka njogerezeganye naawe onabanga oli willing munno okumuwa akasente ke omumanyi agent wo yangambe naye mbeera mwogeddeko erinnya talina buzibu nsobola omwogera wemba saagadde bamuyita Nelson abeera Sharjah yakuwa omulimu nga gutaddemu akasente ke musajja wattu imagine naafuna n'emmotoka eyakutwala mpaka ku mulimo n'okola ssaawa eno ey'olwaleero wamublockinze nga wayiseewo omwezi ng'omaze okufuna omusaala kubanga kekana akaseera ak'omusaala yes yakutwalayo mu biseera bino wamugamba omwezi gwaguweddeko nga bampadde salary ngenda kuwa sente what you did instead wamublockinze so be ready ngenda kupostinga nakuteeddeko ka message tonnakabikula tonnakalaba naye bw'onaabaganye oli okumuwa ssente ze ngenda kupostinga bw'onaaba ozimuwadde aizulu sigenda kupostinga n'abala mubeereyo nga mukimanyi nti omuntu abeera akuyambye n'akufunira omulimu n'agukuwa n'otamuwa ssente ne mukkiriziganya nti bw'onaagenda ku mulimu ne bakusasula ojja kumuwa ssente mubeerewo nga mukimanyi nti wemunaaba temuwadde bannammwe ssente zaabwe ngenda kubapostinga tujjewo obulyake tujjewo obulyazaamaanya omuntu bwakuwa nawe muddize bwakuwa ekirungi muwe ekirungi lwaki akuwa ekirungi gwe n'omuwa ekibi ba agents bukyangambirawo sibawolerezangako naye bambi omuntu ono mumanyi muwadde nnyo abaana n'abakolako bulungi abaana n'abalondoola ne bagenda ne bakola basinga mu mumanyi naye yampadde abawala bali aba babiri omu yamaze omuwa ssente ze kirungi yakkiriza n'azimuwa dho yamuwaddeko kitundu n'amugamba ekitundu ngenda kukikuwa guno omwezi nga guweddeko tumulinze owokubiri tonnamuwa ate nga ekisinga okumuluma yateekamu ssente ze mu bulango bw'egyo emirimu gye yabawa so tali willing kubanga agenda bw'atyo kubanga yababeererawo ne mujja mu bed space ye n'abawa emmere teyabajjako ssente z'akatanda imagine ono asembyeyo ne transport eyakutwala ku mulimu yennyini yafuna emmotoka n'agisasula ne bakutwala ku mulimu naye gw'olaga at the end of the day wamaze okumublockinga tekiri fair baganda bange so this time round tuli ready naffe okulwanirirako ba agency abali genuine okuleka abakyamu tujja basabula ne abali genuine ate nga bemuwadde emirimu bagaana okubasasula tugenda basabula imagine ono omuwala asembyeyo Nelson yamuteekamu ssente za transport yamusasulira omulimo ssaawa eno yamublockinze mbuye tayagala kumusasula ssente ayagala kumuwa okiraba kibaite obulyake obulyazaamaanya so awe tuli ssaawa eno tweyanziza tweyanzeege nsembayo nga bagamba baganda baffe ndi musanyufu nnyo ne mulaba kana akamwenyemwenyo ne mundaba muti temulabanga nyine temulabanga ndabika bulungi kabode keeko mukiraba tulina board building porridge
baganda bange alayisa bulungi nnyo wena nobeera nga olabika bulungi muganda wange era tulina ekizigo ekikola ku lususu gwaba takimanyi nobeera nga olabika bulungi nnyo nga nze n'okusingako tetwerusa naye tukola ka lightening tulina nakyo 1 nakyo 2 nakyo 3 lightening 1 ne lightening 2 lightening 2 kyekibeera nga kiri strong nobeera nga mutufu olabika bulungi nnyo nga skin nga otangayidde ddala ekitegerekeka naye nga tukwerusizza bunnako tebubaako yefa banyondo glim era nga tuyina buli kika kya wigi kyoyagala tusiba enviri zonna zoyagala yonna gy'oli tujjayo oli mu kiyumba muli queen oli mu kiyumba simanya Abudabi oli simanya washarja yes era nga twatadde openinze ne branch empya oba endala waneeno mu Dubai wakati bayitawo ba Dubai almankul yes so metro eri wali kumpi muganda wange go wena yagala agamba Rozet kaze tunyumyemuko muganda wa kubyolususu Rozet okikola otya wina products ze mu kisenge kaze twongeremuko muganda wange ali eshaluja nga yowakwanguyira ojja ku meeting awitini sometimes nayo mbayo ali waine Dubai metro yiya okumpi nnyo muganda wange oba otuukawo nenkulagirira nojja mu buntu nenkulaba netwogera nengukolako bulungi nnyo banange tubaagala nnyo kubanga naffe mutwagadde nnyo.